abalungi tubaniza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange mwana mwala wa Asha navanda matuba nange mwasibye mutya mbuli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nnyo ate nga gompya nkujukiza subscribing nga lwe lunaku olusoose okutula banenyongera okubabuza kabasama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abatali basira banaye mukama yebazibwe gweno munange olunaku luno nga lwe lusoose okulaba subscribing ate ompya osharing abalala kwegamba berenga bakola ki nababera pato basinagamba Life Experience Uganda tuleta abantu abenjawulo tuleta abantu bangi ne batubuzaako ne tunyumya mu ne manyo bulamu bwabwe butambude butya buli butya ne muberanga mukola ki mabanyo olunaku lwaliro tulina omugenyi waffe era nga omwami ono muyimbi agenda kubatubuzaako ate tukomewo tutandikiraawo tusanyusa okulaba kali nnyo kikyate ngosesi uzaako abalabi baffe aba Life Experience Uganda basebwe ne bannyabo aba Life Experience Uganda nava abeera mu Mbejja mwana wa Mbejja kati bizite bikwataganye bitya kuba nange ndi mwana wa Mbejja aho bamwanyinaze nze ndi Sava Sava ne nava babeezira oba muganda wange ekyo mbadde sikimanyi tikiraga tunoonyere watugende wa Ssaabasajja yabaatutawulula watugenda okwetowolola nti oyo mu Mbejja ono mulangira ogenda okwetowolola nti ate oyo mulangira nti ate ono Sava ate ono Nava ate ogenda okwetowolola ate ab'empologoma nabo simanyi balangira ate ab'engo nabo balangira kati ffe tunaagira tutya abo baba bakopi omulangira n'omumbejja bayedira ngoma abakopi abo balamusizzaako abalangira n'abambejja n'abakopi tokubye nnyo ate abakopi abantu bakitwale kivumo abantu bayomba kivumo anti abantu bakimanyi meaning yakyo tutaase kyekyo kiba kivumo kiringa muntu okugamba nti omuganda oli n'ayomba basaagala kusomeseza wano balina gye kyava nga balina bye baali abakopi okay balamusizzaako abalaba Life Experience Uganda abalangira ne n'abambejja basava ne banava n'abakopi amannya yenze Robert Rota Mutesa mugagga era nga ndi muyimbi nange nesiimye okubeerako n'omwana w'abambejja ono otyo nange nsanyusa okulaba bakuba baŋŋambye onzira ng'oŋŋambye obadde oteeso batotandika kati ate nkoze totandika njogedde bwogezi n'ogamba mulimu omuntu gw'osangaye n'ogamba naye omwana oyo singa yali teyeddira mamba anti ab'emmamba banzira waddira mamba abo sibayoola kigo basi ku side eyo maama taata maama okay abenge ye sibayoola kigo taata mama wange gye yazaala bato bange abanzirako kati abo bayoola kati nkwane nabunnya anti labayo ngende kirisi kikakyo awuliriza ati nkuwa ensonga nkwane nabunnya sister wange namugajje okunkyalira mugambe oyo mukyalawo okay kibatte kigatta ngola kiba kigatta tekisobola gatta tata ama kiba kigatta abanzirako mu maama watata mama bwe yamala otuzaala ene waffe namasuba n'agenda mu benge ye n'azaalayo kati nkubamu akafaananyi nga nkwanye kalungi nga mulungi ne muteekeeka ne bajja okukyala nakayiza najja ne mugamba nakayiza oyo nabunnya mulamuwo ate baganda bweweekakase nnyo ate beba maama kuba bo olukomola ku kyenda nga wagendawo omulala nga ne bamukomolako tewabaawo akuboolagana badde manyi taata ono yaba no bond ebyaddala yandibadde maama kubanga maama bwe mba nga ndaba kiri kyenda bino lugamba nti ndi kyenda kya maama bwe bakikomolako omu
nekiddawo oyo naavaawo ekirala nekiteeka nekitondoma nawe ne bakomolako kati kitegeeza ati mwamwina ekibagatta nnyo ku maama okusinga taata kati abo bo tebasaana kuyiswamu maaso. Robert Rota Mutesa omutuufu yani omuntu gwalabaawo n'agamba Robert yenze bwenti. Robert Rota yenze Robert Rota Mutesa mugagga amanya gali anaago Robert Rota erinnya liba limu ne bwembeera yenze Robert Rota Mutesa mugagga William Kazooba Kanamwanga Bazeketta liba limu Mutesa osobola ogamba nti what are your names era kikyamugamba nti amanya gange nze oyina gamba erinnya lyange kati sava annyonnyola ennono I know ate ng'ogyeko ekyobwa sava ate nsibukira ddala mu Kabaka Kintu Kabaka Kintu eyaleeta yateekayo ekigambo Buganda tusanyusa olw'omuwawa olwattonda okutujja mu nsi mu balasangeye n'atufuula Abaganda nnyo tetwetagamu olunaku tutule ebyo binnyumira anti naava bagamba omuntu atamanyi buvo bwe na buddo tasobola kumanya kikyali. I'm proud to be a Muganda nti ekinfuula Omuganda kyekyo bayira wenze ndi musomi wa Bible nene obanga osoma Bible mu Matayo mu Matthew kyeki Matthew teruba lunyiriri Matthew chapter esooka n'olunyiriri olusooka batandika Ibrahimu nazaala gundi nazaala gundi nazaala Yesu ne badda ku side ya nnyina gundi nazaala gundi nazaala Maria nazaala Yesu kitegeeza oyina okumanya lineage yo bwetamanya lineage yo fe abalokole osobola okubaako ebintu byeyagala okwekutulako nga tobimanyi nga tobitegeera kubanga tobimanyi nobeera mu bondage omuntu atamanyi kikyali aba tasobola kumanya wajalagayo omuntu gwosanga n'agamba nze naye ebintu byantama ebyo Obuganda bungaseeko ki nga tamanyi lwaki abagiteekawo naye nebaza Katonda nti buli nnaku twongera okuyiga okumanya n'okutegeera. Robert Rota nzaalibwa omukyala mpozi mbadde nsazeeko omukyala Regina Namutebi azaalibwa omulangira Daudi Ssemukanga amanyi ogawulira Daudi Ssemukanga yali azaalibwa omulangira Daniel Mitawaana otyo amanyi ogawulidde ngawulira Daniel Mitawaana nkwongereyo yongera sabula tugende akankomaawo bajja gamba omwana nga Muganda nnyo abala agenda okutamba nga ntubuse mu Bakabaka Suuna bacwa amwanga bakojja bange amanya nga Makambwe Kisaanyi Namakanga noga kati ate ku side ya taata nzalibwa omugenzi esaawa eno omugenzi mama yakyaliwo atudde ku mutala mama ali Kayanjaawo Kayanja ng'ogenda Erugazi ovudde n'amawojjolo ku nkoko n'amatabe Kayanjaawo yes ne namwandu wa Lutwama tata bali bamuyita gye nakulira kuba gye nsinga omumanya yamuyita Edward Lutwama bangeye ensonga lwaki mugambye nti abengeye sibayoola kigoba nnyinaze n'abaganda bange ate gye nakulira ate bo mbategeera nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna then ku saidi ya taata nzaalibwa omugenzi Francis Kintu Mwanje Francis Kintu Mwanje abadde awangalira ndejje wano Namasuba naye nga ewaffe
obuvo bwaffe buteesaasira ebutambala buteesaasira omukulu w'ekikooye Mutesaasira Keeya mutabani wa Kintu first Muganda gamba nti ndi first ndi mululu wa first Muganda Kintu yazaala Keeya eyafuuka Mutesaasira tubingamba nti ndi first Muganda mba nimbye ate Kintu teyafa era yensonga lwaki abengo kizibu nnyo okuddamu okufuuka bakabaka kuba kiwanuuzibwa nti Kintu yabula bubuzi kitegeeza akyali ku Namulondo abasigadde bakuuma nkuume obamba nyiizizza totunyiizizza otunnyonnyodde obuvo n'obuko mbadde mbuuzaamu awo abalokole nammwe bino tugeze obwakabaka mu bumanyi yes olawe bw'osoma mu Bayibuli eki obwakabaka bwajja butya obwakabaka bwajja nga abantu bavudde Emisiri bwe bava Emisiri mu nsi ey'obuddu bayise mu Red Sea obyuka story y'amate simanyi ebyennyanja ebikere biki ogundi n'agonda n'abasome ennyanja Musa omujjukira ku muggo gwe ng'akubye ku nnyanja bantu ne basimanye abannyanja ne yeeyawula bwe baatuuka mu nsi ensuubize eyo baasanga neighborhood nga waliyo bakatonda abalala the small gods ng'ate Musa abayigirizza okusinza katonda atya omu kati batuuka mu eri nga baneighbor bayita Baalism ng'oli afukamira ku muti gwe n'asinza katonda ate katonda n'akola oli n'abeera awo n'akola ku jjinja katonda ye nga katonda we waali mulala n'agenda ng'alina akatiike katonda ye nga waali kati ne bamugamba bakatonda baabano bo tubalabako ne kati ffe tugaa tusinze katonda gwe tutalabako tukikkirize tutya nti ddala ye katonda ye kabaka nga otugamba ye kabaka w'abantu bakabaka bonna nange tubadde tusaba katonda oyo omutugambire atufunireyo omuntu omu representative we ajja wano ku at least tumuwe ekitiibwa ku lwoli bwe tunaamulaba nako tunaamanya nti katonda bw'anaatuwa amateeka tunamanya katonda yakoze eki yatugambye n'amugamba okay kye n'agenda ku lusozi n'asaba n'agamba Abayisirayiri baagala ki baagala kabaka ng'oli kabaka w'abakabaka naye ku nsi kuliko bakabaka abana abantu be basinza kati naawe baweeyo kabaka alipresentinga ggwe kwe kuba wa Sawulo n'amufukako amafuta n'abagamba Sawulo wuuyo abeere agamba mumwesabidde era kiwanuuzibwa nti Sawulo alina ebikyamu bye yakola yava mu kwagala kwa katonda ebitiibwa byamusukkako omumenye ng'ebyabantu byamuyitira n'abeera wakabi nnyo n'azimba tandika okukola ebibi ate abantu ne banyiiga ne bamujeemera kati ekisasa kiikino ono akola ebibi ebinyiiza katonda amwashumingi awaka nga waliwo essabo naye nze ndi mulokole taata wange oba jjajja wange naŋŋamba keera ku nkyo ogenda okuma omuliro mu ssabo neŋŋaana mba mukyamu musumba naŋŋamba kati katonda bwakuba ggwe emiggo n'okumala tamala nemugamba musumba beera siriyasi naawe taata ntuma genda mu ssabo okukuma muliro nze ndi mulokole n'agamba n'ajjayo ebyawandiikibwa n'asoma amateeka kitaawo n'ennyoko basangamu ekitiibwa ennaku z'oku nsi zibeere enki n'agamba lyetteeka katonda lyateekako n'obuwakatirwa ne liri osinza katonda omu yekka era omwagalira kubanga ndi katonda wa bujja akuwa n'ensonga lwaki alireese kati ne kulino otanga kitaawo n'ennyoko yayongerezaako ennaku z'oku nsi zibeere nnyingi kati ojeemedde kitaawo okugamba okuma ekyo bw'ojeemera kitaawo ye katonda wo ku nsi oba ojeemye ne mugagati musumba mba nina kukola ntya kwata ekkubo genda okola ekyaggambye ebisigadde birekere ye ne katonda we nkufuna so kati oyo ye Rota era ebintu by'obwakatonda bizibu
bizibu chovoli abamu tebabitegere ono anagamba Bible ate yekusiba ate yekusumulula ate okola boti ate temubba ate temutanga ate osanga ebyo ne bagamba ibibwa Katonda bizibu nga obizibu wazza naye byangu nnyo ngoyanguye Okay, Robert Rota okutandika okuyimba nagamba kati serious kuyimba watandika oti oba watandikirawo? Okuyimba nakutandika mu buto. Lwaki ngamba mu buto? Ndi mama wange kyaka yalekera okusasula fees zange ebiri serious mu senior 3. Ne mama wange yanteekateeka ndoze akimanya nti mukyala munaku nagamba omwana ono kamweye ekintu ekiyinza omutaasa in case nga seriyo. Yes. Era bayira benjagala kubiriza bazadde bonna bobanga ngolaba omwana alina ekintu kyakola nga kisobola okutaasa bayira era nsaba Katonda omwana wange okutuuka P7 alina okubanga wakiri okusala enviiri wakiri okuluka ebibbo wakiri okubaako ekirala ekintu kyakola tomanya wawe ogenda mutuusa. Mama wange yanjigiriza okuyimba nga ndi mwana muto wanjigiriza amazina Simba Akagere kale kubengalo nakubengalo ngonyanyamu waliwo ennyimba z'Abadvent ezaberanga wedda ezo zimanyi Golden Gate Choir tegenda nakuza emyaka 5 kusera kati ezo nyimba zenakulirako nga mama atekamu wali n'agamba Bob jangu nyimbira soprano note buli temuli yimba kati alto eyo ye alto tojuliranga iteno kano nenkulanga amalobozi gandi muki kati mama yaliko muyimbi. Yes. Okay. Mama eka obukojja bwange nabeera nnyo obukojja bwanywa nnyo engeri mama wange gye yawukana tata wange nga nina emyezi 3 okugenda okufumbirwa mu bengeye. Eyo story mpanvu naye nze olwokuba nali muto nga nafumbirwa ate awalala kati ate yali muwala yafuna mangu olubuto ne bamugamba ono omwana si wanju eno kitegeeza alina okuva ku mabeere nga budde bukyali ne bamuggyako n'amuwa maama we jjajja wange Benaleta Najjuma yali mu banyumiza engeri Daudi Semukanga gye yamufunamu yali muzinyi mu lubiri. Okay. Kati nga be bawala ababibya mu lubiri. I know. Kati omulangira n'amulaba n'amusiima. Ne bamumuwa. Kati ekyo kimu ajo zimanya ezo ennyimba ezo jjajja wange ng'aziyimba kati bakojja bwange obukojja bwange bonna era obukojja bwange bwabanga waliwo obwa function oba ki ate batawaana mulete kwaya gunuka bakojja kojja nsubuga nga akutte wali ennanga nakutte wali kujja wundi nga akutte ngoma nga zivuddeyo olinga akutte tumutendereze nga akutte akatabo namugereka agabe birungi kati benna irafu gye nakuliramu n'amasomero ge nasomeramu sente bali ku Ddembe Kisoga. Kisoga Lugazi. Yes, Kisoga ino mukono. We navaayo nengine Namagunga. Yeah. All those are Catholic schools. Nenvaayo nenzija ku Baptist ekitebi. Era Baptist emmere yayo music. Kati nentuuka by senior 3 nali mmanyi okuwandiika. Banikeze nyumba z'amasomero. Nzikira mwami Semakula, director wa Baptist. Batugamba kadi naagenda kujja ku ssomero. Kino nekinga ne waito wandika y'oluyimba. Nintula wansi tukwaniriza kalidinali waffe nembiteeka wali. Nemuga nenkunganya class yange. Senior 3. Netukola ebyantu tuyita HM n'atuyimbiramu. Tumuyimbiramu yampa emitwalo oba 10. Ne fees ne bazinzijako. Bagamba uyu mwana asome. Kati ate we wava kubagenya abajja kwe kwali HM wa Mukono parents eyandaba n'asasula boda buli lunaku buli nga saa nva mu class saa 10 neninya boda nentwale Mukono bajjo eyo nentraininga kwaya ye 2007 nentraininga kwaya ye ngegenda mu Kyogamu
Nempandika olulimi ne bayita speech yali speech ya Queen jageno kati mwami Sakana aleta sente bali ku Dembe Kisoga waliwo abo bali amasomero bali tusisinkana nganze ndi mu secondary nsoma tenga nange trainings kwa yange nyimba zinyuma ninga nange nganebuza kati nga training abavuka senior 6 ngaba wambu bakomeri so lyali ni mwa abasoga bangi ba Easterners bangi eche mu yali mu Eastern aba Eastern chembagalako omuwabera mu kifafu okulaba nga aleta abanne kitali kumulaganda kitali kufe jesi abantu tebamanyi abaganda tuli bangi abaganda banayo nakabala waliwo n'abayiga bageregere nofuuka muganda otyo bageregere banasina kasangwawo bakawo kadda bawawu okitegedde kati awo boba ogamba abaganda baganda kibo ogamba oyawula oyina okwawula kubanze amakage nakuliramu ago oyo mwami Lutwama bayire yitata wa Shiba no kalungi okay kana amakage nakuliramu yali musajja nga inamu kasente ke nga ine enteze nga yaleta abakozi abe ajange yemijere eyo je wasama mama wa Shiba kati abakozi ababeranga waka buli yamalanga wo mwaka obana alunde ente bulungi ne zinyidida nga musayira ku kibanja ogenda okuyanga nga batumye n'amanyo ogenda okulira sebunya namuga ogenda okulira kimali gundi nga balalo kati twakwira tubayita batata nga tumanyina kumanya tumuli baganda nga tumanyina kumanya nti si baganda si baganda batata okay kana bone bafuuka abaki abaganda kati ogamba muganda aluwa okay geregere gwau okitegedde era nabo bobabuuze ewaabwe tebamanyi naye amanyi ffe tuli baganda era nga okola tebagamba oyo tomukwananga oyo abo bannyoko okitegeera naye nga oli yajja ne bamusalira ku kibanja emmange eyo mu Lusaalu n'azalirayo abaana ne bakola n'ebijja nekirala onyumiriza Obuganda omanyi waliwo abantu nga ebintu ebimu tuyita kungulu kwegamba Robert anyinyonyodde Obuganda n'obuvono kwegamba Robert nga tujjeko ekyo kuyimba oli muwandiisi yes owandika ennyimba pandika ennyimba ate ndi musomesa teacher yeah ku blackboard secondary school teacher obikwasaganya oti after my senior 6 mwami Semakula au Baptist HTV by the way olokuba naina difficulties mu kufuna school fees na nadangayo mu holiday oba mu kine nsomesa abaana kati onatukera mu senior 5 nga nsobola osomesa senior 3 kwa mu senior 5 nakola literature in English kati mu O level nakola Luganda nendufuna mu D2 kati omukono wange negungamba Oluganda ndumanyi tuninchita mu HSC nembagamba sobola kukola literature mu English nemanga English wafunye mmeka nti nafunye D2 nemanga English tumukuwa nemanga kati njagala literature nemukola ku HSC kanagenda kwa senior 5 nga ate ndi mulungi nnyo oba nekino echa music cha nyamba ko kwanga music and literature music is a language music is literature all aspects of literature zona ziri mu music tone mundu attitude simanyi bikoze bitya byonna bituyina mu music kati byanyamba ku Oliver ngoliko bu drama butabo bwa drama kati nze ngambi fula Rio jukira nyimba bitukesa mu music byebikozesebwa mu drama byebikozesebwa mu drama bitekeka ku stage kati music literature ya nyamba nnyo era kusomero nze tebasasolako ku batrainer myaka jange nabaga bugambi poem tula wansi nempandika poem no wandika oluyimba folk song nogano weziko power kwa folk ziba zaliwo kati ngane set piece je simanyi nga simanyi kusoma music ngane mmalambirako bubeza awo no yimba soprano nga nkuulira nga bwokayimbye bwenka balinga nenka traininga kwaya yange netukuteekawo kali zineteka mu buli ati nga ali mugwe ekigambo yuka nali nakola literature
omanyi wano kati wano mukakane mu wano situla wano mulekane wano kati ngamba kubisebi ngeno kakana nga mfunye 87 nga amanyi soma music afunye 65 yakoze music mulungi ali accurate talina presentation kati nga soka nonya music basala ki accuracy okuyimba ebituufu notes waliwo 10 points smartness waliwo 10 general interpretation abana bayimbye batya waliwo 30 kati nga nesi baku 30 eno ko wali music sijja kukuba mu music simumanyi nnyo ojja funa 18 out of 20 nze nfunewo 12 kati nga nkulinda wali wensobola awali literature nange nenkuba 28 nga goli mu 10 kugenda ugatanga nkulesi paper balance okitegeera so kati ekintu ekyo music ne amasomero ge nasomeramu gali musical after my senior 6 waliwo faza eyajja waliwo omuvubuka amuyita Mutumba Leonard mukubi wa Nango bakubira ku Lubageyo Cathedral je yajja na ngamba Rota yajja ku somero yali at trainings mu competitions kati nafuka mukwano gwange nantwala mu studio ye nentandika okuyimba kati Father Kirenga omuvubuka oyo Leonard yali ex-seminarian kati Father Kirenga yali azze nga azze wa obiwe nasanga nagamba waliwo kivuka ano kiyimba naga kampulire nanga jangu nangamba osoma nimugamba Father madde nsoma naye abadde ampirira yakoze eki yafa mwami Semakula yafa 2009 nga sinakumaliriza nali nkozi nasoma busomesa nali ku second year nafa kati byali personal nga tebiriko ndio biri mbitabo ndio bano omuntu azemo okutaking over somero agenda kutaking over projects zani za mwami Semakula mwami Semakula bwamala okufa chances emabega nanonye ekyokukola nga sikiraba nenga nina talent yange kati Father Kirenga wansanga Father Kirenga nantwala emitala Maria kati oje nasanga Betina na mukasa naye nga ali wa faza kati nze nga maze mukaaga yes nali maliriza mukaaga Betina ate bonga bakayingira secondary yes okay ya ngalinga baya denga mu senior 3 nga nze ndi mukaaga so music kati Father nanyumirwa nnyo talent ayagala nnyo talent Father Kirenga Kizito kama kuwo mukisa aya twali ne kalika no namago yayimbanga nga kafeero yes natukwata ne mpandise nyimba namago yawandika nange mpandikira ba Betina nange ninga tufiranga tuli bana natuleta natuje Mitala Maria natuleta mu kibuga na teta waliwo omuvuka nga amita JB Katende nga ina studio naye yali ex-seminarian ne Father nawaye mmotoka ye yali eskudo UAF njijukira bulungi era birinda mugamba Father atubanje mmotoka mayino je muguli najiwayo nagamba abana bangabo bakolere music ninga tutandika butandise tunache tumanyi ne najiwa JB Katende eskudo nange nzije mvuge mu motoka esikudo tekyaliyo omumanyi JB Katende kyali wange nnyo twasoma naye enakasero secondary tuddamu ne tusinkana wano mu industry nga alina studio yawo enatete kata we twakolera music kata we twakolera tukola obuyimba nga tuli bakabi kata ate Father tudda Emitala Maria Father bamwa transfer bamuze Bina katuli ba kumugugu emutungo ne Betina natusitula abana bantu paka Bina ku kigo ntubere Bina awo twasanga studio ya church eye Bina Trinity wa Trinity Records nga Isma Pro mwakola awo 2012 tukatagana ne Father abugamba abana mbakuwadde kati nze nesigala ne Jebyo ne Isma Pro nga agamba biro badoyimba bya church dispo kati nasangawo waliwo John K kwa writer abaliwo waliwo John K waliwo Judas waliwo Nisenre
waliwo muvuka muyitani Frank Stories nga kigroup kiri awo kati nekinyanguyira okufusinga life eno from school music, church music nenteeka mu pop music ono waffe kati nga bawandiika ngamba laba okuvuka nga mita recorder feeling nga ayimba nenga abaana bayimba nakati mbeera wakati awo isima potandika okunjigiriza okubaakinga nga nyimba naye era nga nzirayo mu masomero gange ne training amasomero ono ofunayo 2 10 ezikubeezaawo 5 ne tulikodinga kati awo mwami Rota waayita 2013 mwami Rota waayitira auditions yazikola nateete naliyo bangenze na jinje eyo ne bankubira essimu ne bangamba gwe waliwo opportunity Rota yagenda kukola ekibiina konze isima pro nampeereza wagwali mutwalo neninnye emmotoka okuva ejjinja nenzija nasanga dance floor ndowooza waliwo abantu ng'enkumi 4 nga bajjudde nembagamba nze sigenda kuyimba nembagamba nze sisobola wano kuyitawo nasooka nentula mu audience nga ndaba abaana bayimba bakasuka nga abaana bayimba kati ngenda okwetolawo nti nga ne Betty nazze ate mwemanyi nemugamba ate gwe nti nange nzize naawe oyagala kuyingira ati nze munaye binnemye ndaba abaana bangi kati mba nyambuka bwenti nfuluma Frank Stories nansanga nangamba Rota oyiseemu konze baba nze ntiddeyo abaana bangi nagamba jangu tuddeyo toyina wano oyina oyitamu naawe wano oyina oyitamu nemugamba sisobola nangamba ojja yitamu kati ye olwokuba Frank Stories bali bemanyi ne mukyala Namatovu yayitawo obuyisi n'agenda eri n'abagamba waliwo omuvubuka tubaye tumuyimbise eyo demos ku studio naye ayimba bulungi bamuwemu chance kati nagenda okuwulira nga netulidde neeri naze ne kajjita kange nagenda okuwulira Mutesa asira ninga kati kwe kuvaayo bwenti nenzija ku layini nenzija ninga sina nanyimba nayimba ponyo obuwulu bannange obw'omu esanze kati nali njagala nnyo Azizi nga n'enviri nazisiba nga n'enviri nazisiba nayagala Azizi by the way n'okuyiga gita nagiyiga lwa Azizi nga yero modowo n'okuyimba ngera bwe nkwata gita bagamba bannaaye nga njagala nnyo Azizi kati era mu audition za mwami Rota yanayimba wampisa yanafunye wampisa yabankuuma nempitawo era bangambira gwe tukuwadde ate nayimba nekubira gita kyekyakuyisaawo nga tukuwadde naye nga abaana bangi kati awo tusinkana ne Giovanni awo najja Giovanni nangamba panenze ne Giovanni olwazze kati Giovanni yali yajja dda nga mwami Rota yamuwa kati ng'anoonyezaako abalala okukola ekibiina kati tutuuka nfe batugamba nze bwe namala nembivaako nengenda neeka samanya nakumanya nti nayiseemu nagenda okudda nga ndi ku top 10 balondako abantu oba 10 nga ndi ku top 10 abasooka basasha abo baani Betina ninga nengenda mu byange ne babawaawo weeks awo 2 ne tuddayo ne basunsula era nagenda okulaba Duli eyali ku top 10 ku luno nga ndi number 50 ningamba kumbe ffe bwe twavanga awo ng'abaana bagenda mu practice nga bagenda mu rehearsal abali bamanyi nti music is a business nga bagenda mu rehearsal nga bakola buli omu ng'agenda eri afunyawo vocal trainer nawe ebyaffe nga biri muli bizaale buzaazi nagenda okudda nali namba 50 ningamba karose kwe kudde wa Isima Pro Isima Pro nangamba nenga nigwe okimanyi abana bali abo bonna bonna basinga nangamba bonna basinga tukikolemu wano nenkwatawo nenkola musana tuddayo nga banda top 20 top 50 nage okwaba nga bantaddeko nate tebanteekako nga kwa mwami Rota. The truth is yali ayina abantu be
abalonda dda abalonda dda kati bino ndowooza byalinga bya mawulire kujubisa kwongerezako oba even he was surprised okulaba nti abantu bazze mu bungi kuba agenda okulaba Sasha already yaliyo Giovanni yaliwo waliwo omuvubuka amuyita Nyombi Joy yaliwo nga yomu ne kubali kuba Joy muyimbi manager simanyi naye ennaku zinaayimba kati genda okulaba kati olwakati batutemamu kati fe twavanga eno netugana okgenda twagenda okumanya nga ku Dabani eyo nga bateekayo ne studio ku Dabani motel nga abaana bakolera ddala kati fe tuli tu practicing kwa batematemamu ebibinja by'abaana 10 kati ekibinja kyange mwalimu nze mwalimu Robert Opio Mbugala wa Kabaka mwalimu Henry Mwanje mwalimu Juli Mulungi wala kalaba kata Brenda Nsima Juli Mulungi yatandikira waluta mwalimu Brenda waliwo kiwalanga kinene nga bakita oba babirye nga kwanyuga voko waliwo Robert omulala twalimu ba Robert nga batano Robert Rota Robert Opio waliwo somero Robert ani abalaba basamanyi mu bandi zaawa nga bayimba kati ne batuwa mukyala Titi Lady Titi nga ye facilitator waffe nga ye mentor waffe ye trainer waffe mukyala Titi jukira akola ku radio nga talina budde ne katongole omutongole kati fenga ne batenga tuteka ku Bati Valley nga tu trainingira then ne bakwata group endala ne bajiwa Joy Tabula ne bakwata group endala ne bajiwa Ediyawe ne bakwata group endala ne bajiwa Batte batono wakasengejja group endala ne bajiwa Pademani size group 5 kati bonna mu abaana 10 agende abasunsule aba training to prepare for the finals kati fenga tubeera nga tubeera ku Bati Valley eyo ne tulinda mamititi avudde ku program 7 najja abaana batumala mu amanyi ne baga mwe muli wano mbona mwe mwagala kuyitamu mwami Lutaya ayina abantu be okimanyi eri balina mu studio Sasha nga alina mu studio akola na luyimba sweet Betina nga ali ku mikisa gy'abakazi baida betenyi bazimba ne mu finals Grace Kani nga naye already ayina oluyimba ebyalavu byansobera mama waliwo awe ennyimba ba writers bajja ne bayita ennyimba ne bazibaguza kati fenga tuli mperekeze kwongerezaako kati ekyo kyanyiiza kati omwana ajja atugamba nammwe yamwe byakuyisa Juli Mulungi ne Juli Mulungi naye baali bamulonda dda ne Brenda kati basonga ne balondamu abalabika obulungi kati ng'ogyeko wali bayagala nnyo era nze nebaza Katonda okubanga asobola okukwata omuntu n'amufuula kyotali. Nalabako omuyimbi omu yajja mu New Eagles eyo nga tetunaba nga yatandika kati mbuuse ngenze mu maaso mbuuse nga yatandika bambi najja nga kayimba ng'ayimba bulungi buli omwana akwata microphone sijja mwogera nga akwata microphone funa ne tudduka Grace Kani oyo yamuleeta yamugjeyo Masaka Grace Kani bwamule Grace Kani yagala nnyo abantu aye abamu challenging vocally. Okay. Yes. Atoyo omuntu abamulungu. Kati Grace Kani nga kwanirawo. Nakulede ndo nga kwanirawo. Abamuchaliwe. Nga kwanirawo bachaliwe. Kati yaina akawala ke yaleeta. Lumuntu wa backstage ne kakwata microphone ne kayimba oluyimba lwa Rema. Nze nadduka mu mmotoka agenda alabani ayimba. Bana yagenda okatuukako. Yakwata ku mutwe bwati. Agamba wuwe mama nze. Akalanga kayimba nnyo naye nga kabi nnyo akatunula bubi bannangu mwana tunera mukola tutya bambira n'okumuwa tebaamuwa kati mayimo mukuba kenfuufu ne mu tebaamuwa era nze neewuunya omusajja oyo yatuuka ekiseera n'asamba akajji bannange I was the happiest kwana bwe yaneŋŋamba there is talent beyond looking beyond shape ya mulimu abantu abayitawo olwa Katonda nga bayiseewo just kulabika bulungi olwo nabayitawo olwa Katonda oba bayitawo olwa Katonda abamu beauty
abamu bayitawo nga just kulabika bulungi nenga mu vocal naawe nga talina kyagamba. Abaana baali bayimba kati tutuuka kabadde kagundi kulaga nti let's give chance to everyone. Let's give chance to everyone. Tomanya ngera bayiza we omuvubuka oyo bwe yafulumya n'oluyimba nalako ku statement y'omuntu omu n'agamba kavubuka kano bandika siise kunaye basoke bakakweke abantu bagenda kazira ddoboozi lyako akavubuka kakuba oluyimba olusooka ne lukwata ne baluyimba kakuba olwokubiri nekakuba olwokusatu ntebandakateeka mu bantu omulala nagamba bannaye akasajja kano basoke baba bakakole batya abantu bagenda kazira naye ate bwe kajja mu bantu kalina feva abantu bakagalirawo nakati musajja w'amaanyi nnyo tosobola namugeraageranya naffe tuve ku kamera omuŋŋambe musajja w'amaanyi nakati tosobola mugeraageranya naffe awo ne mmanya nti there is a God who sees beyond your lookings. Olwo Katonda mulwi muntu kye yamuwa nga kiri beyond someone else. Abantu bajajinga appearance. Oli n'agamba abasamba omupiira balina kuba bawanvu kumeneka nakampi banene ninzi nkuzinda ba Messi si yasinga obuwanvu but yasinga omupiira wano ya si yasinga mu nsi yonna Cristiano amusinga naye tabajaji avuganya Cristiano musajja muwanvu akomeri kuno mumpi ne bali kuteekemu onaga nkusinga tonsinga so there is nothing about you someone is looking so long as aina ekintu ekimulimu munda okitegeera obusajja obuchina we bukyasinza okukuba tteke zandibadde z'Abamerika ate bumpi butini zandibadde z'Abamerika so with talent nenzija nga ngenda tufuna text empya empya ndi bwe bagiri emyaka ejjedda talent bagirabiranga ku someone is appearance ebyaleero by'abantu kati baagala what do you offer abantu bagamba ki ddoboozi lyo ligamba ki omutego gugamba ki kwa talent kinene waliwo omuntu nekigenda omutunda ddoboozi lye nga ddungi nga ne bw'aba ayimba bibi mulimu omuntu ayimba oluyimba olwo n'ogamba singa tabadde Robert Rota luyimba olwo terwanditunze mulimu omulala nga ye atunda bigambo. For example, I can give mu bajjajjaffe mu music Hamani Basudde ne Kafeero omu yalina eddoboozi nga ddungi nnyo mulala nga alina ebigambo nga bingi nnyo. They were all stars. Omu nga mulungi nnyo omulala nga mubi nnyo nga n'okwewaana yeewaana yanti yeewaana n'agamba n'okugamba nga yagamba n'okugamba nti simanyi bwembeera emmanju n'oyimba ogamba nti wane wakyekize naye ate bwenvaayo n'ondaba muli olowooza nti ono abaana n'avaamu akantu so nga nkwerabiza nnyo keeyafudde n'obibya amazina abasigadde ffe tukugamba nti owange tozina tuli kulungi naye ng'abigamba mubi nga naye akimanyi omubi anyumya amagero anyumya omu okitegedde they were all good. Omu yamanya nti nze my strength eri mu lulimi omulala n'agamba my strength egenda kuba mu vocal okitegeera kati abo buli omu n'ayitawo. Talent is wide, very wide. Pozi tubaddewa tubadde kuta anyway kati mbadde mbuuza nti obusomesa n'okuyimba obusomesa ebikusumbuwamu sisomesangako mu class nti byakusomesa bino by'amasomero Shakespeare biki nabikomya mu school practice nagenda okulaba nga ne mu kusomero na gengenda okufuna emirimu era nga music takes over. Ate music ali jealous era tolabanga omuntu n'omugamba kati ku music ogattako ki ekirala olinayo omulimu omulala guno omulimu yes gusala like any other business
okitegedde nga bw'ogamba nti gundi atadde wali edduuka lye nange nenteeka wano eryagu ne lipiikinga eddala ne ligaana yes tekitegeeza nti amaduuka mabi ekitegeeza tukitwale nti music is a business a very big business nga nava bw'onokeera ku makya n'ogamba ne miliyoni zange 100 ngenda kusuubula ndibota China n'ogenda n'olinya ennyonyi n'ogisuubula n'otuuka n'ekusala kisoboka n'otuuka ne bagamba konteyina yagudde mu mazzi n'otuuka ne bagamba ebintu byo byatuuse konteyina zigwa mu Indian Ocean nyonyo 10 ne zigwa mulundi gumu obituse mu nnyonyi ne bagamba ennyonyi yakutte omuliro kitegedde oba okyakaabira ebintu ebirimu noga ate mulimu abaafiiriddemu ng'ate gwe olina kusirika nkitegeera so music is like any other business esala ate neefuna so njagala okwogera ku bantu kwatufuna abantu bangi abakubira essimu nagamba njagala kuyimba n'omugamba wayimbako nagamba siyimba nomuze okola mulimu ki nanga ndi musuubuzi nsuubula buleega ne socks n'omugamba wandibadde mu busuubuzi bwo kuba kino kigenda business gy'oyingiramu oyinza otwala emyaka emirala 10 atonafunamu yes kwegamba oteekamu atofunamu nze olw'okuba ndi trainer wa music mu masomero nagukolako nterogamba abaana naliko ku Winston awo ne tugenda nga tugenze primary kuyimba bwe twatuuka mu No End Studios twasangayo Rema No End ya Arima namakula twasangayo Rema oyo oba yali akamala P7 ng'agenda mu secondary nga yabakinga mu studio buli muyimbi naddala ennyimba z'amasomero ezakolebwanga ebiseera ebyo amasomero gaali gayimba nnyo kati nga tugenze kuyimba kayimba kati nga tetusobola backinga nga bagamba wano waliwo ninawo kikola kyange wano kijja backinga era HM n'asasula ssente oba gyali $5,000 bateekemu naye omwana agenda ovaayo ng'ayimba Rema kati HM n'amugamba by the way tulina ne secondary Winston secondary n'amugamba omwana wange mumuwe basale by the way noonya gy'alaga secondary mumuwe basale nakati jjukira ono wa primary nagamba nja kwogerako naani ne director tugenda okuddayo basaba omwana ngagamba mwana mukema mulungi bamuwadde ku ssente bali ku ddembe ekisoga kati imagine from emyaka egyo gyonna agenza okuyinda secondary nga muyimbi eyeegombesa naye akubye oluyimba lw'olusooka 2010 season siku okitegedde kati imagine those 10 years of practice kanabeera ne Betna Namukasa from 2007 nga n'ekyamugisa ewaabwe gye yali abeere wa maama we kwali kuyimba okumuleeta mu family kwa father yali akuŋŋaanya baana balina bitone nga abeera ne mu church n'ayimba buli omu n'akyuka n'agamba ani oyo ne bagaa kiwala kya father Kirenga maama omwana ayimba afulumiza oluyimba 2014 those are almost 10 years still okitegeera kwegamba olina okuteekamu ate obeere waliwo obudde emyaka gy'oyingiramu kati naava kati nkugamba at your age kwakati gwe wabitandikako dda kati at your age n'ogamba nedda at your age n'ogamba ngenda kutandika so si ngenda kuzuukusa kitone kyange kutandika oba olina okuddamu lesoni za nasale babebi bobu mamemimomu bebi ate oba ojja biyemu kubanga byebikola kino kyoyagala gamba bagamba tugenda okulaba nga byakyana kito tewabikola in music tetubuuka masa era bw'olaba omuntu avudde from nowhere n'akuba hit ate okuddayo emabega ano ne kiri ekya haso ate okuddayo waliwo omuyimbi omumukwano gwange kale yatobakaawo n'atobako n'abamu ng'ayimbira 5-10 naye bwe yakikuba yagenderawo ku miliyoni 2 wangi ne kati essaawa eno ne b'omuwa 3 era yazzeeyo ano ne we yabuuka okay yes
Okay. Yazze yano newe yabuuka. So music is a business. Music is a lifetime. It is an industry. Nga buli omu alina ky'asobola. Tulina abayimbi wano abatawandikangako kwadde akayimba aka. But they are stars. Tamanyi wadde okuwandika oluyimba n'olumu. But he is a star. Ne mubaamu betulina ba producer. Talinyanga ku stage kwata microphone kuyimba. Ninga music amumanya asobola okumakinga. Asobola okuproducing omuyimbi. Namugamba kuyimba boti imba boti. They need respect. Tulina ba storytellers. Ngona wajja kubeera nakunyumiza ekibozi n'okijjamu oluyimba. They are all musicians. Tulina abategera obutegezi n'abeerawo n'agamba oluyimba otolufulumya. Lulirwe rusinga. Kyekigiyisa industry. Business nene nyo industry kitegeza kinene industry afa abali bagenze ko kusomero mu pittu bakuza what is an industry is a collection of firms. So music weba industry ina ba writer ina ba DJ ina ba choreographer ba videographer abawandi abasimanya abazinyi abachi naye ba script writers ba videographer bani kati gwali ku stage you are representing the whole broth emabega bannaffe bali abazungu abakulakulana their companies ezo record label baina ne ba studio singers bebali wabo studio singer nga yayimbira mu studio na yimba na va green ajja na shooting a video oyine ba milioni ze nava na yimba eddoboozi lye ne baluwa Robert ne baluwa nokola video Robert na yimira nenga sigwa ate bwe sinatuuka Uganda banna na Uganda kyatuuka yeri beauty jebanoonya mu yeri beauty abantu yabagamba gundi alabika bulungi naye tamanyi kuyimba waliwo omuntu atatundika endabika walogo batukako naye era twamuzira ebigambo si byange bya life experience Uganda naye era ogenda okutunulira omuntu oyo nga just alaika teyateekebwa bulungi buli muntu bwafaanana oba bwalabika bwe yandibadde adelivaringa message ye ate si kirungi kujajinga abantu muntu so bw'obanga ogenze ku music adde nkugamba bwe twava New Eagles bwetandikaawo neekuba kanize mu kuyingira mwami Utaya alina ekirala kye yalaba ekiri beyond a voice beyond singing beyond performing kubanze oluyimba there is a blessing that God gave me nti ne bwoba tondabangako nenyimira ku stage nenkwata microphone you will love me aina okitegeera and at least nkutetenkanya okulaba ng'onjagala nkagadda nkutetenkanya okulaba ng'onjagala kabadi chako kokolawa no naberako in my senior for vacation nze ebiro mwe wena badde mu art nali nsabira ku Omega Healing Center Namasubaawo Alex mukulu najja nga ayagala abantu abagenda okuzannya emizannyo ku National Theatre kati yasanga trainings akazannyo ku church nze binalaba nga kusomero MDD wo kusomero nga muleta ku church exactly netukola ne houses ku church ngebye somero netukompetinga 26th January nga buli muntu ajjula ku Omega bwati era yensonga lwaki ebiseera ebyo Omega yali yamaanyi ngejjudde mu bavubuka twakwatanga MDD ne tumujja ku somero tumuteeka mu ku church tumicompetinga mu folk song folk dance ligno composition set piece ezo ne tuyimba nyimba za church kati ne tuletawo ekintu ekipya ekitaliwo mu church z'abalokole nga abantu bonna babyagala Alex mukulu kyeka wamanyira najja yajaze kusala mpaka nga nawandisa akazannyo theme yali culture and Christ obeera otya omulokole ate nga tosudde culture yo kati nempandika akazannyo nga kakwanjula ng'abantu beesibye embugo kati byali bipya mu mugundi mu church wakimanyi abalokole abasinga bamanyi nti embugo za sitaani
N'okumunogera omululuuza tagunywa. N'okumunogera omululuuza akimanyi tagunywa. Nina mukwano gwange era naye bamunogerako omululuuza ng'omutwe gumunoga bya sitaani. Naye nga sitaani alina kye yatonda lwaki mukimuwa? Talina kye yatonda sitaani. Kati enjigiriza y'abantu yanjawulo. Era ffe mu Bible study bwe nali nsoma Bible nasomanga ebintu bibiri. Navanga kusoma saa 11 nengena mu theology college Bible study at church. Nga soma Bible study from Genesis to Revelation era kizibu omuntu okunimba. Ne nfuna certificate mu evangelism, ne nfuna certificate mu discipleship. Nga sina kumala singa sina kutuka mu senior 5. Kati nembanga Bible ngisoma nganze. So singa musumba bwa ngambye. Nganze. Ngagwe. Wanagenda okulaba Katonda n'atonda emiti n'atonda kino. Niko olubugo luva mu kinti muti. Bayizaako kikuta. Lwaki mwaki wa sitaani? Tiza bino lwali lugoye lwabo abatalina access. Adamu ne Kawa bwe banoga ebikoola bino ne babyesiba. That was their wearing. Kati tugambe nti nabo baali bonoonyi. Olwokubanga Adamu yali mwonoonyi kati n'ebikoola tubiveeko bibi. Okitegedde kati ne muddira ebintu ne mubiwa sitaani ebintu bya Katonda. Ne mugamba nedda. Kati omuzannyo gwakyusa nnyo abantu ku church. Waliwo nga muvubuka nga amuyita Mendo mumanyi. Mendo mumanyi ono azannya Sevo. Yali atusomesa. Yali asomesa. Yansomesako history ne Luganda, ngasomesa Luganda history ne Div. Kati nze nali mu class ye eya Div. Nga butuka ku church ku somero teacher wange. Tudda ku church atenze trainer we. Netuwandika omuzannyo. Alex mukulu n'ayagala nnyo najja na training omuzannyo ku church ne tugenda ku National Theatre. Era eyo gundi gye yapiikingira. Nze nali nkyali mu byakusoma. Gundi gye yapiikingira Mendo olwokuba yali yamala n'amutwala n'amwongerayo. So kati bwe twamaliriza nga tutuuse kati nkulaga life yange mu New Eagles mama tandandika okunjigiriza okuwandiika ne tukola Nantale ne Peter bagwa nonyiza yawo code yawo nenonya code yawo tugatta eyola style yanjawulo mu nyimba ze yali ayimba kati awo ne tukwata ne tukola Linda nawe Linda okalabira nako kajita ale Evans nanjagala nnyo kati awo tugenda tukola kulinda twali tumaze okukola embooseera ne muzeeyi by the way twazanya omuzannyo mu National Theatre ziri basanga n'essanyu nali siinaamu paati kuba ebiseera ebyo byali bya Giovanni Henry Mwanje Sasha Brighton Etnana Mukasa ne Grace Khan kati abalala nga tuli followers let me say kati nga tuwerekerako buwerekezi by the way waliwo ne yajja na yeewaana nga tuli mu group n'agamba kino ekibiina kyaffe bamuwerekerako buwerekezi abalala muli mutukuza muli mperekeze era butumala okukola mbooseera nagenda okulaba ffenna tuzze kali akayimba twajja tuli Emboozi katutuuse tugunjuse abamu bagunjuse abatusigadde tuli Emboozi mwabali Emboozi nenga muzeeyi nja mmere entondo nja kunyiiga be bannange kangende namusaba mu bulungi era bwe namusaba nangamba Rota agobadde oddako olwo nkoze kandabirawa yakagala nnyo ne mu muzannyo ne bampa mu paati mwe nali sirina kwegamba mbaddewo ng'ebintu byange bye binneeyimiriza okitegeera you give what God gave you so that someone can help you. That's what I can say. I remember Oluyimba lwo ndabirawa nina mukwano gwange bambi yakatuva ku maaso even Lagu. Yes. Nakubanga oluyimba nanga muvubuka ki yayimba mugamba ali mudene. Era even Lagu nanoonya nanga igolo batota ne mugamba ye nagamba. Yali agala oluyimba nga bulwendu kuba nze yali promoter we biseera ebyo. Nga ne bwe kagwa. Akubira essimu n'agamba akayimba kange kagwa. Ng'ayagala Bambi Evelyn Lagu rest in peace. Kwa ye yanjagalirawo from A.
kati nga tubeera mu gonyo agamba Rota oyimba bulungi tewenyoma oyimba bulungi magamba naye nyimba bulungi ate abalala nga bampitako misinde nenga ku stage nga sina luyimba nga sina kinenga ku stage nsobola okukwata stage n'ovaako ng'olinawo ebiri kugamba n'okakasa omuntu oyo akulaba kati mbadde kugamba Alex yatugamba banga oli ekisaanyo oba ekiwuka ali ekinene bagambe nti oyo omwana ali ebikere naye nga wakiridde kati bwe musalawo ogenda okukola ekintu nkikola to my fullest n'omalayo bw'onkwasa stage mbanga agenda okufa olwaleero mba njagala ndeke buli omu ng'akkiriza okakasizza kuba ffe ng'oggyeko bannaffe abatandikira mu nduulu ffe twatandikira mu struggle yakulwana namiro oyo omulaba asobola okukuba shonofa kuba teyatandikira mu walalala yatandika ye yayina okukakasa abantu bwayimba bwazina babiganye wakiri ayitayo omuntu mu audience ne bazina yes ate baali bagoba twali abantu 25 otayabe yalondako nga ne booseka busesi ng'otunulidde muno n'oseka kigobya mu Eagles eyo malayo bbanga ki kati 2014 15 16 nenvaamu ne musaba jali myaka ena jali myaka esatu nenvaamu ne musaba kamiga kangendeko ewalala kati bwe nagenda nensaba haji I want to venture dala ebiri wano byebiri n'awalala ewa haji nembeerayo for 10 months 10 months ewa haji nagenda okulaba ekinzirusizza eno ate newa haji kyekiriyo kuba haji naye bwe yandabako nempandika gundi Regina nakati ali eyo njina akaaba nagamba yimba lulungi olwo nempandika laavu yenkutte mavumba nenena kati nga yansuubiza nti bwewandiika oluyimba nze nsooka okuluwulira tulabaani gwe lujjaamu then gwe ngenda kupromotinga jukira ndabira wana vudde ndawo mu New Eagles waliwo abaana abo abansondera akasente nendukola video ne video nesooka negaanirayo nga bamanje miliyoni emu negaanirayo kyokka mpaddeyo oluyimba lwange Regina mpaddeyo mavumba eri nadduseeyo nga ndaba neno byosanze nganda netuga eno kugamba vudde mbufumbo bulyodde oze mu bulala nga byebimu kati waliwo ekintu mu industry omanyi bano abagamba nti obulungi bunnuma obulungi buluma ebyaddala but era nsaba Katonda obulungi buleme kuluma ku bantu obulungi buluma omuntu ne yeetuga some artists bafuna ebizibu oba ne baba disappointed ne bafa n'okufa not because badde balina okufa but they are disappointed ng'alaba kyabadde asuubira si mu bulamu kyonna bwe kiri yes nga bono egamba nosanze omwana ng'akuba omupiira gwonna naye nga ne bw'ateeba golo tebakuba nduulu okitegeera ndi muwagizi wa Manchester naye ebiseera bye nawagiriramu ennyo ennyuma niyo mwalimu omuzanyi nga bamuyita Jason Park nga mulimu Fletcher nga mulimu Vidic abo tebagenda kuwadde ku balondo wadde okuweebwa ebitiibwa nti bamaanyi naye nga tiimu bwe bavaamu tiimu bagikuba kitegedde naye nga they are unsung heroes nti kyabajjako nti bayimbi bamaanyi nti basambi bamupibasigalawo nga bakabi naye nga tebaweereddwa mukisa kati amawulire gasobola okukola omuntu asobola waliwo omuntu asobola okugamba nava olwaliro ngenda kufuula star essaawa eno kati n'akikola nga nesene talina nga alina other techniques ezikufuula star ne connections so kati ne mu music industry bwe kiri so nebaza Katonda bw'aba akutaddeko ekisa equality ekisa n'akukkiriza obeeko ky'ogamba abantu mu Cream Production eyo gye nawandiikira oluyimba Nesigaani olwo bwe nagenda okulaba nga nayo biwanvu tusembo enkayana nenzijukira ndi gye navudde siyombye nenkubira muzeeyi nze nangamba Rota ekifo kyo weekiri nze nagamba wangamba ogenzeko kalooni komawo bwe nakomawo nenkola Rosalinda kati Nesigaani teyaluteekamu maanyi teyalwagala nga yo omuntu era ne vaasi eno esembayo yaŋŋamba nga nti nze sirimba yaŋŋamba nga vaasi eyo esembayo embi
mbi nnyo nsabe yakuddusa aleme okuleka naye nga tenze mpulira yenfiirako kubanga that is me. In music we sing you sing your denotation, your inner man. What does your inner man say? Okitegeera nze sagala kusanga ex wange nga ali bubi. That is me. Ekyannemesa n'okusomesa sagala kuba mwana. I'm kind of I'm too emotional. Yes. Yep. I'm emotional. Kati verse eyo ejjayo Robert Rota omutuufo waddala nsabe yakuddusa aleme okuleka abeera omwesigwa aleme okusobya. Is that true story? Or it's a very true story. Very true story. Rosalinda is a very true story. Your girlfriend you? Nesiga. Yes. Abawandiisi oba abayimbi muwandiika ebintu ebyo kusinziira ku bulamu bwammwe mu butambuzi oba kyekisinga obulungi buli lw'owandiika ku bulamu bwo there is someone who is sharing the same experience nga naye yakiyitamu. Sometimes we write according to stories. Abawandiisi bonna banyumya ng'ojotuleko ne Jamie Couch ayinza okunyumiza ennaku 3 nga takooye tulako ne papa research. Honorable Rutaya bwabanga akwetadde bulungi. They are storytellers. Baoyi yabawandiika banyumya bawandiika true story. Love esinga okunyuma ya true story. Munjogere nyango inakola kintu kyo inako experience. Inakola gwe kyowulira kyowulira kyekina enjawulo ku kyoli ekyo kyoyiseemu kyekina enjawulo ku music w'omulala. Yes. Okay. So kati Nesigani is a true story. Ndabirawa omwala gwe nakubira ndabira gwe nakubira Nesigani. Okay. Yes. So enyimba ezo kweziri ku mitimbagano gyange zonna. So fani n'ennyimba 3 ezakafuluma on video. Ndabirawa Rosalinda yerabira east or west home is the best. Nebiwanvu kyaka tuyabifunira budde bulala. Tubifunire ka part tugenda kuneka zinava naganye so okunyumiza emboozi n'ofa ngere zinnaggwayo. So Robert Rota mu music industry no ogimaze mu kabanga ki oba banga ki? 2014 we are making 10 years next year. Next year. Yes. So oluyimba no trends ennyo ku TikTok Nesigani. Yes. Mu myaka waluyimba mu myaka ngemeke mabe 2018-19. Twakamala emyaka ngemeka? Buli myaka yange zange lugenda kweza 5 plus. 5. Sawa zino trends ennyo ku TikTok so abantu amundoza abere n'obugumiikiriza mu bintu ebimu. No, si bugumiikiriza. Kuteeka munyo. Anti waliwo abagamba ennindiriza yamezza Semutego. Ndikirya jjo bakimutikka. Ate omulala n'agamba bugubugu si muliro. Okay. Do a right thing in a right time. Wow. Nti oluyimba we lwafulumira nali sirina wadde potential ekwata video. Nali sirina wadde omuntu gwe mmanyi ku TV asobola oddunkubira. Ndi musajja munaku sina wadde 10 ekisobola okuluteekayo okulupromotinga lubaddeko online. Lwaki luzze kati mbadde n'abasajja billionaires naye nga they are not the right people to take you. One time I was in church, pastor nawa someone nagamba they are good people who are doing a good thing in a wrong place. Nandi mu church so nga tuwumba nga tumayiza Robert Rota. Kintu ki ekirungi kyojjukira mu mbeera ya music bw'ogiyiseemu oba ekibi n'ogamba naye olunaku bweruti oba kyofunye ekirungi? Ekintu ekibi ekikyasinze okunuma mu music industry lwe lunaku lwe baŋŋaana okuyimba ku stage. Si kuba simanyi kuyimba oba si kuba nti ki naye nti toyina luyimba. Okyali mwegozi? Yes. Okay. Toyina luyimba. Nemutuuka ku show naga obudde bugenze tutandikire ku gundi oli addirira asembayo
kati nga wayise n'emikwano gyo bajje bakulabe muli ku sherika abantu emitwalo 5 waguze n'akagattoko waguze n'akasaati kakasinga obulungi ekyo twalina tubugabana ng'olusoka n'omuga jova mpaka kasaati ko kali ke wabaddemu nagana gwe naye mpaka gatto kange n'otuuka ku shuga okubidde n'abo mu kyalo bonna ne ba noga mubeere ku TV gye tuli mu nkuuka mama we n'atula ku TV bw'ati nakwenaga waŋŋamba oli mu New Emboozi naye gwe nga sikulaba banno wafulumya ennyimba gwe nga toliiko ku TV nga sikulaba banno tubalaba kyokka gwosinga okuyimba obubi n'omugamba maama time era waliwo akayimaga just a moment take your time ojja kufuna omusajja owo just a moment take your time ani yayimba atolo nenga nduma jali eyo kati time matters ate n'ekirala boto nakufuna muntu akukkiririzaamu don't rest navo omuntu omu akukkiririzaamu bw'atasobola okwagaza abantu emiliyoni naye tona kuzuula muntu oyo bino ebagamba gwe talina mukisa tonazuula muntu oyo mutuufu akukkiririzaamu nze ndabye abantu abakkiriza mu bantu abafu ne bafuuka abakabi n'amuguza ensi negamba bannange Robert Rota yimbo y'omulenzi naye ng'ekiri mu background ng'ekiri emabega bakati anamukwatira mugamba yasamma gamba naye olw'okuba ayina yamukkiririzaamu n'agamba I want her at the front line asobola okufuula ewakabi so my prayers changed nengamba dear God ngataaka abantu abangasa abantu abanzikirizaamu abagenda okungasa nkongolako emikwano gyonna emifu emibi in the industry there is a lot of hypocrisy emitima emibi abantu bannakigwanyizi olina hypocrisy kiba ki mu Luganda enkwe omuntu n'afuula nti akwagala ate nga takwagala pretense. I hate pretense in my life. One of the things I hate in life kwa kinkoleddwako kwe kuwaayiriza n'okulimba sagala muntu ampaayiriza sagala muntu akulimba sagala muntu annimba kati sagala nkwe bwe tonjagala ngamba nti sikwagala achikula get pretending sikwagala don't pretend to love me yet you don't love me. Okay, that is me. So ate ebirungi tunyemu emikwano mingi. By the way, I've never lacked anything. Yeah, wana bwange busoma. Never kandya nnyo mama wange nsobola mu omutwalo obebiri. Chala jale. Robert, twetagayo part 2. Story nina nyingi nnyo nino obubozi bungi nnyo. My life is a nightmare. My life is a story. My life is everything. Njaba nyumiza ku mukyalo oyo wa Nesiga. Mbanyumize ku Rosalinda. Yes. Sibulako abalabi baffe aba life experience. Aba life experience Uganda. Amanya yenze Robert Rota Mutesa ndi muyimbi ate ndi muwandiisi wa nnyimbe zange. Sagala ombuzi wawandikirani. Okay. So kati ndi muwandiisi ate ndi muyimbi. Ndi mwana wa muntu ate nange ndi muzadde. Nebaza Katonda ndi akyatukuumye ate njagala otuwere otandikira tunyumye Emboozi ekwata nya kunyumiza Emboozi okaabe tagala kaba call ojjaka so by the way nyimba ku mikolo nyimba ku mbaga birthday parties kuhinjira agwine bobo oyingira nyumba yo gwine bo ngama nti njagala oluyimba nga mukyala wange nga bwe yakula yekagwobowana yekka era nyaga mutunuulira bwe nti nkwate peni muwandiike ko ngende mu studio ndukule lujenga lulwo nava ne bawo ngaluwana nava ne omulenzi we. I can't wait ku mukolo gwange. Abasobola okuyimba nduwanika n'obyeyimbira obanze nembi kuyimbira. Osobola okunsanga ku simu osobola okunfunako
ku simu zange social media konna handles otekamu Robert Rota Mutesa TikTok Robert Rota Mutesa, Facebook Robert Rota Mutesa, Instagram Robert Rota Mutesa, Twitter gena ku Google Mr Google mugambe Robert Rota Mutesa. Okay. My phone number for business kuba feba hello banange nakulale ku TV it is 0782 yep 84 4075 okay 0782 84 4075 okay era bwokuba essimu tukira manager yagikwata oba gogikwata ogikwata manager baba yaliwo kati ngesawe nondi wano ku talk manager ali wali a responding munjogere nyangu oyina management ekutambuza yes right now na management entambuza kyekiri kye nagambye nti wato nafuna muntu akutegeera basobola okugamba nti olina ebisirani nga tofunanga muntu agamba omwala oyo mulungi ngabalala waliwo katonda abasobola nokweka akatambala ngaakuwonya kakugamba oyo no temumuyitako musooke mumuyiteko mumulabe bulijjo naava mulungi bulijjo ninga obaddewo emyaka 25 tebakulaba ekyo nakyo kyebalize katonda oyinza nokubanga obadde wafadde mukama abampeera omukisa tusisinkana olundi oluddako lwaki tetwesiibula tweyanza Robert Rota neze kamuli tompaddeeko bwekyo emboozi ya Robert Rota bwebadde munnange bagamba ebirungi bikola ki bigwa bwe kyatunyumiriza obulamu gye butambudde mu music bwatambuza obulamu okutuuka paka owaali ayimbidde emyaka ngitwale nti 10 omwaka ogujja agamba agenda weza emyaka 10 kwegamba akyenjizeemu mu njogere nnyangu oba gwe omuntu atulaba buli kintu kyokola teekangamuuko obugumiikiriza togenda kukola kintu saawa ya leero kikwatirewo oba kifuukirewo hit oba oluyimba lufuukirewo hit oba tugeze okoze edduuka ofune bakasitoma mangu no olina okubeera ng'oli mugumiikiriza gwe nomunnange okugamba buli lw'otuula ku TV yo oba ku simu yo n'ogikwata ng'oli ku YouTube channel yaffe ovaawo ofunyemu ekyokuyiga ate ng'olunaku olwaleero nkoze ne Mr Musaazi wali eri ku kyeru kuli ku DMS gwe ayagala okuwandikira oluyimba ayagala okukwatira vidiyo munoonyeeko akukolere ebintu ebirungi ate nga n'abanavas beauty gye balinyo ku Salama Road banoonyeeko gwe omukyala ayagala okukolako ku mukolo gwo gwambaga kuhingira kwanjula birthday baby shower byonna babikolako ate nga gwe omupya tulabye olunaku olwaleero okujuguza nti raba ate osubscribinge omupya osharinge eshu yaffe ngambaawo sisukawo mubeere bulungi sigadde nze Asha nava nabatombeere bulungi